Vicky exclusive this time around ndine hit maker breaking the through kirizo bagana mbuno omwaka really yes sir ndi bulonje mukwano weyagala ndi fine happy birthday thank you it's my day I'm so happy I can't deny that jiwezeme ejobo kulu adult yes adult tekuliko myaka akati olabe servicing tukane mudwaliro tebatawana kasitabala baga adult yes singana ali malaika nanire na nyagali akantu akonjagala okanterereze bulungi singana ali malaika ngankulabako nawe njagalira bakuba nelikopita ebyo ebizibu bya jamu nembikuwonya mao Frona luno oluyimba lufuse ensonga either on TikTok Facebook media platforms zonna ani yawandiika oluyimba akayimba kano kawandiikibwa mwami Signature eyakuyimbira kasenyanku ndeka genda nabo oyo mwami yakawandiika ina vocals nyingi no setonde tamalala music so far I will not send byangu yes mubamu challenges but there are challenges zomanya nti teri kintu kiriba smooth teri kintu kiriba smooth most especially marketing a new product oli mupya music wa mupya the style you're doing so there is a challenge in marketing a new product to market. So remember to them lockdown it calls for huge investments or kubanti music atambula and remember the kind of music we to call slow it's consumed slowly so it needs patience it needs okubanti batekamu okubanti atuka mbantu banji basanze obuzibu abayimbi ababeera bakatandika okuraisinga up baba tebalina management naye ate guse ne management omukisa ogwo weeraba wadde bujjaka neebaza bwebaza Katonda ate era seegulumiza wabula neebaza Katonda kuba mu bulamu bagamba you can never fight fate kino mmanyi nti Katonda yakimanya nga sennaba nakuzaalibwa wabula seegulumiza mwebaza okuba nti blessed me with the management esobodde okunteeka mu kifo leero wendi simanyi gange musically in 5 years si kibuuzo kyankuddamu naye ate gwe weeraba wange oli under CRK Planet kati music wise mu myaka 5 nange nsuubira okuba nti Flona nina young generation gyempadde inspiration nga music wange alinako abaana abato by inspiring in 5 years as we are inspired by bakulu baffe mu industry kyendaba mu myaka egyo. A surprise birthday party oba wajetegekedde? No, I was somehow informed naye nga simanyi nti kigenda babwe ekiti. It is not a surprise because companies, sister companies zezategese naye I didn't expect it okuba nti kinaba kyamanyi wekiti nademanyi to be something simple tusale keke yaffe nga family tubiveemu but I'm so happy nti bambi kino kye bankoledde mbadde sikisuubira not a surprise naye bambuuliddeko nti tugenda kukolerayo akantu ku lunaku lwo so nebaza Tripai Overseas Agents Tavern Woods and CRK family bambi kino kye munkoledde neyanziza omukwano. This big tune eriko etambula oba tese kubadizaako iti si nyangu yakuza nga bw'okyogedde nti teri luyimba lw'okola ng'omanyi nti enaaba hit kiba kisa kya Katonda neebaza Katonda kiba kisa kya Katonda n'akusobozesa abantu ne bakutegeera n'endala ennyimba zijja Mukama eyayisizaawo olwo nzikiriza n'olujja ate era ajja kuluwa abanalwaniriza era balwagale. Buli anyiga essimu bw'ati agamba mbu bantumye ekibuuzo naye kino tebakintumye. Frona ewaka eriyo omukuumi oba okyali bibyo? Nga bwe ngambye nti nze ebintu byange bisinga mbiyimbira mu buyimba bwange nasooka nenvunaana nengamba kati tuteese kati nagambye akiŋŋambe bw'anaakiŋŋamba nja babuulira. Frona abatulaba bagambe basubscribinge ku Wonderboy UG bane musubscribinge Wonderboy UG ne Vicky exclusive
Sorry? Vicky exclusive. Yeah, Vicky exclusive bannange. Mugibeereko tubaagala nnyo. Thank you so much, Vicky exclusive. We sign out.